Mwami Museveni sebo nkwegaseeko sigenda kuyingira mu kibiina kyo kya NRM naye byenjagala okukolera eggwanga lyange mmanyi osobola okunyamba okubituukiriza. Njagala ompe emmotoka eryo ontereko ne pick-up eringira eri mu nnimiro lino lyange lyenvugamu nga ngenda ku TV okusomesa abantu naye olimpeera mu lwatu openire nga bannamawulire bonna bwe bali. Saagala ssente zo, siri musajja munaku. Nze singa okwambala mu Kampala nina essuuti 111 nina peya zengato 67 okutegera nina essaati 324 that nobody can deny that. Nze sidda mu ssuuti mu myezi 2 ne batekayo akafaananyi laba omuzigo wasula okutegera sambala ngateka wansi wa mitwalo 4 ne bakuba akazigo mbunsula mu kazigo. So Mwami Museveni bano bagwenyufu nnyo aba people power nsazeewo okukolagana naawe onyambe ntaase eggwanga nsomesa abantu bave mu bwavu. Signing ekintu ekyo akiteeke mu buwandiika signing nti yegasse ku mwami nga ba Dr. Besigye Lord Mayor yatanaba kufuuka Mayor ba Honorable Semujunga yatanaba kufuuka Honorable Serina Nebanda yafa nga njagala kutondawo ejje okumobilizinga abantu n'okubasensitizinga bakyawe gavumenti. Tetwavuma tetwawemula nenkola program ku radio nga ndeeta bagashumba ba Dr. Abed ekintu ne kikwata omuliro ne tukyusa bangi abaali bawagira NRM neŋŋenda mu bintu nga bw'ogamba nti kanve mu kwogera obwogezi kantandika okukola bino mugende mubinoonyerezeeko nga boni bannamawulire. Akatale aka Kiseka weekali kubanga nze nabawanga ssente zaagulanga ebipiira poliisi ng'erwanagana nabo buli lunaku buli wiiki nga nze mbasasula tutaasa akatale ak'abantu omusajja omukkano aleme okukatwala nze kikyempita struggle n'ensala neŋŋenda Nakasero batwala akatale kaabwe ne bajja ekiro ssaawa 8 ne bajjamu enzigi basengula abantu ne bantuuza mu Grand Imperial Hotel ne bambuuza nti oyagala ki nga waliwo box 3 buli emu erimu $3,800,000 ne mbagamba nti abantu abo bwe bafaawo bagenda kututta balagawa. Nenvaayo olw'eggulo sente ne baziwa abakulembeze bw'akatale ne bankubira amasimu nga banduulira ffe tuzitutte nenkunga abaasigalawo abaawansi konza abakulembeze babaliddemu olukwe tebajja katwala nenkera ku makya nengula seminti nengula omuyiko ne tuzzaamu enzigi erinnya lya pulezidenti awo eryatandikira n'omusajja yali ntuuma bamukuba amasasi n'afa. Struggle kiki bano gye boogerako struggle eba yakukolera abantu. Mba ndi ku TV nendaba abalunnyanja nti bayingira mu mazzi mwe beeyambira nentandika campaign ey'okusonda seminti tusimire abavubi toilets gye ziri eyo mpitirivu ze twasima. Mpuliriza ebigambo byabwe ne baŋŋamba nti ebyennyanja biweddemu tetumanyi kitugenda kukola babivubye obwennyanja obuto. Nze mu Uganda eyatandika olutalo olw'okulwanyisa envuba embi nenkola lipooti nengitwala ewa sipiika nenkola lipooti nengitwala ewa Kale Kayihura ne mugamba nti abawerekera abavuba envuba embi bapoliisi bo be bayamba abavuba obwennyanja obubi ne tutandika okulwanyisa abavuba oyo Kale gundi Kaka owa Isu Kaka bagenda namusanga ku bizinga ayina amaato ge ennyanja balemeredde ne mugamba nti negataako nentandika okumukyazanga every Tuesday mu programu zange ku radio ne tusondanga ssente nga Kaka yazituwa n'abalala munaffe omu n'atufaako bamuyitanga John Mubiru amazzi ne gamutuga amaato tugavuga ssaawa 5 ez'ekiro tutaasa nnyanja okutuusa lwe bagambye ennyanja katugiteekeko abajaasi. Factory zonna ezaali zigaddwawo
zazzemu ne ziggulawo Uganda efuna ekibayita struggle. Mbanwanirira obutale buli president n'agamba nti eyo si enkola yaffe NRM obutale okubugobamu abo bukoleramu abagagga bagende bagula awalala obutale babulekere bannannyini bwo ne bampa omudaala waggulu ku kizimbe kye bagenda okuzimba nenga nti asagala abantu balowooze nti mbadde nkolerera mudaala saagala mudaala gwonna leeta mukyalawo oba omwana tumuwa omudaala we bale kutuyambako nze nedda ne bampa ente nengana nayo gino nayo akatale kakiseka ne kasigala mu bantu akenda kasero ne kasigala mu bantu okutegera ennyanja kati nenga nti mpangudde kye bayita struggle okiraba bano batulage kye bayita struggle what sorry obujulizi testimony obujulizi bwabwe buluwa bakoze biki ne ku byalo gye babeera kiki ekiriyo nze banzala omagere banziika kiki ekiriyo what's there people po kyegenda okukola kyokka kwe kutwala ababaka abangi mu parliament balye ssente. Michelle Obama lumu yagamba nti kwe tulabira enkulaakulana y'omuntu be bantu bameka abakwetolodde ng'okyusiza obulamu bwabwe. Njagala bannamawulire 10 ngenda bateekamu ssente mbapakire nja kubawo ne allowance mbatwale ku kyalo gy'empangalira tewali atalina mbuzi nga sinze nagimuwa tewali atalina mbizi nga sinze nagimuwa balina ssekoko nga zange balina embaata njagala abantu mupe bannamawulire you can choose even your date choose your favorable date struggle gye twogerako eri practical si abagwenyufu mukyusiza abantu bameka babeetolodde amazzi ku kyalo we nazimba okitegeera nga banka tinaba kutwala amaka gange nasanga ekidomola bakigula siringi 10 amazzi nze nagasima abali bagatunda siringi 10 ne bajja ekiro ne basulamu obubi bw'abantu nengenda mu nyumba yange mwennyini erika ekikomera n'ensima amazzi konze mujje mu state house musena amazzi si 10 abantu baga nti ni president w'abantu bakoze biki twagala testimony era mu abavubuka abandaba n'abanandaba mbakubiriza mweteeketeeko okukwata obuyinza naye mulagaki mulagaki ndi musanyufu olwaleero ndabye amawulire ga bukedde Katikkiro owekitiibwa Peter Mayiga ng'agamba abavubuka bagenda kutandika okubasomesa okubafuula abalimu ensa mumanyi ensa kyekitegeeza ensa is integrity integrity means being one with your word kyekitegeeza mu luzungu ffe lwe twasomera mu Amerika God is one with his word. You can't separate God from his word. Otegera integrity kifanako n'ekigambo holy. Holy in simple terms, it is actually holy is being used to God because his word and himself are one holy body. Kati agambye bagenda kusomesa abantu ensa okubeeramu ensa abalina discipline honesty okutegera integrity kinsanyusiza nnyo ekyo kati bano abantu nebo even if you offered them power on a silver plate they can't run this country not even for 3 months they can't tebasobola kudukanya ggwanga lino kubanga programu ki gye baleese navaayo ne mbagamba nti bannange ndi muganda munnammwe now this is the genesis of all this battle ndi muganda munnammwe ne bansiba nebulayo n'omuganda n'omu ajja nga bye nayogedde ebinvunaanibwa actually ngenda kibagamba mwe mwesiba ku kimumbu yagamba abaganda abanankole batubbi si kye basooka okumbuuza nga ndi ekireka ekibuli basooka kundaga video where I attacked Judith Nabakoba the minister of what ICT okutegera nga muvunaana okulemesa Bobi Wine okwetayiza ku radio stations omusango gumu gwe nnina nali ntaasa Bobi Wine nengamba Nabakoba tosobola kutukuba ku nsoloboto Bobi Wine muleka ayogere oyo mwana wa Baba TV mbadde ku Baba TV ne nwanirira zaake ne nwanirira Bobi Wine tewali avayo kunwanirira nga abagwagwa bwabwe bampemula
back hackings into my Facebook account ne bateekayo every nonsense. Waliwo omwana yanyambye mulabi wano eyanyambye okubijjamu kati eyo struggle yaabwe. Kakati bwe ntuuka eyo ne mbaga nti bannange omusajja wetaka Peter atali Muganda ye yangulidde emmere nga nsuza enjala. Omunalwanda Gashumba ye yalese emmere. Lawyer yabadde mu Gisu eyasayininze bondi yange ye Kabuleta Munyoro. Nengamba nfudde bannange ekyo kyabanyiiza. Actually Kabuleta yali ne gundi ne Matofu Junior yekka bwati. Bwe najja ne nkyogera bayomba bavumanze bawamulanze ekyo ne kiggwa. Penge n'apostinga nti nagambye Gashumba njala kubalaga nti these are idiots. We can't rest our country into their hands. Otegera ne bagamba mbu nagambye Gashumba asasula abasirikale bankwate nfune erinnya nvuganye Bobi Wine. Think about that. Bobi Wine asirise tanyeka. Otegera nzo okusasula abasirikale emundu zonna ze mwalaba nengera nensula ku semiti ennaku 3 safe house ekireka mbu napanga kipange ne basirika nange nensirika. Kakati bwe navuddeyo kubagambako nti bannange okuwemula nga kususse Lumbuye n'atandika laba emmotoka ennene gye bamuwadde emuggulira w'ekkubo alina eva emabega. Kakati wensula abalaba nga siina mmotoka ezo babalabamu amagezi luyale kubanga ekyalo wensula weekiri. Era bano singa be bankwata aya nga yali gavumenti yaabwe. Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza bajjenero ba Museveni kubanga bye nayogera byali bibi. CDF Generali Muhoozi mwebaza natuula mu maaso ge bwe nti Generali Erweru temugaa nti mukambwe n'antunuulira ati nensooka nsabe essaala ey'okwenenya nyingire eggulu nga siriko omusango gwonna. Natunuulira Erweru nemanya ngenzi yakoma kukuntunuulira butunuulizi. Waliwo akulira CMI director General Kandiho ebigambo bye nayogera bifaananako n'ebyakuma omuliro e Rwanda ebyaleeta ekitta bantu. Ne banzanyira obutambi nembuulira nenenenya. Otegera njagala kwebaza akulira criminal intelligence Brigadier General Damulira. Abasajja ne bambuuza bino wabyogedde oli in your right senses. Ne baga nti ye naye ntusooka genda masoko tuddemu kiri wabadde otegera ye naye mu nsonyiwe nga njagala nkateekawo mangu ako mpone ekibabu. Abasajja tebalina kye bankola ne bambuulira ne bansomesa engeri ranks gye bazifunamu. Naddala Brigadier Damulira Brigadier General Damulira yakola kinene nnyo. Generali Kandiho yakola kinene. Ranks engeri gye bazifunamu nandaga obubi obuli mu bye nayogedde. Okutegera ngenda okuvaayo okufuluma nona amasimu gange ntambula noonya wentandikira nga Lumbuye akiikirira People Power bamusanze ne bamutwali wa president alina president twakoma mu kanjite counseling bankansolinga bukansolins nti bino byabulabe eri eggwanga. Okutegera era bano ono Balamu mugamba publicly ateekwa okuntwala wa President Museveni. Eyo emmotoka gye boogera nfune ne pick up ate ekyenjawulo nze am a Christian. I stand for Christian values. Saagala kankyogere wano kansembere wano
saagala mwami Museveni ompe emmotoka ng'okukuta bukukusi njagala bannamawulire bonna babeerewo abantu bagende beetuge otegera muleke tubawe ebituufu ebyokwogera bala mundowooza you are hearing me very well gamba mukamaawo emmotoka bwe bagimpa njagala abeewandiisa liro mwewandiise be tunaatwala sijja kugendayo nga ndi bwomu njagala bagimpeerera ng'ensi yonna eraba tulabe omusango gwe ndibanzizizza njagala nnyo okukyusa obulamu bw'abantu otegera bwe bangoba nja gikozesa okusomesa abantu okuva mu bwavu bwe bangoba ku rediyo neŋŋamba katuyambe abantu okubajja mu bwavu nayinanga program buli lwakubiri ng'eyamba abantu kuva mu bwavu nentegeka omusomo emisomo gyonna gye mulaba tewabangayo abalimba ndi kubukedde kati topu njiraba gundi Dembe KTV NBS actually Salt TV tubebaza batutaddeyo live tuli live ne NBS tuli live kati otegera tewabangayo alimba ensi vision ey'emisomo gy'omu bisaawe young that's my brain child kyempita struggle people power jatulaga byekoze nze natandika okutegeka omusomo mu kisaawe ky'omupiira nga mpakanya NADS okusomeseza abantu kulubaawo neŋŋamba buli kyensomesa ngenda kireeta nendeeta embwa nendeeta obumyu nendeeta siblings endokwa ez'emiyembe endokwa ez'emicungwa endokwa ez'obutunda nengende Makerere nenfuna badokita Nalwimaabo dokita Mukiibi netuleeta omusajja yava Kenya netusomesa abantu okulundira ebyennyanja mu biveera okulundira mu kafo akafunda biki omusomo gwali massive ne gutandika nenvaawo